Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gyesinza obba ng'otuuliza eyeekuumidde ku mayengo gano aga Yogi Updates TV okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Weebale mbebazaamu olw'ensusso leero lunaku lwakusatu nnaku z'omwezi 9 mmwe mwenna mbajjukiza mwebale kweyagalira ku mukutu guno ogwa Yogi Updates TV gwe mukwano gwange ali yampuliza bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali e Bulaaya abagenda mu maaso n'okubanga muteekateeka okubanga muteeka enkyukakyuka mu ggwanga lyammwe saako n'okulindirira akalulu ka 2026 general elections okubeera nga buli muntu yeebeereramu okubeera nga mulindiridde yensonga lwaki tugenda mu maaso n'okuba nga tuyisa obubaka ku mikutu gino nammwe mutuyambe musobole okusharinga mugitambuze eddoboozi lisobole okuba nga lituukira ddala wala mikwano gyange abali eyabampuliriza mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yogi Updates ate nakuba nga otwenga kukkirira wansi olwo ekigambo subscribe ekikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako ddala butereevu bulambalamba akati nno tukimanyi bulungi nnyo ennaku eziyise omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'abantu mwagalo w'abangi yatindiga eggendo n'ayolekera mu kibuga n'ayolekera e Bulaaya yatindiga eggendo n'ayolekera e Bulaaya eyo nno gye yavudde tusindikira obubaka ne Kabakazirwanyi yamusangayo eri era yatulaga ng'agenda mu maaso nina okucelebratinga Kabakazirwanyi oluvannyuma lw'okuba pressure up 7 byonna mwabiraba kakati avuddeyo n'atusindikira obubaka ng'atulaga ebirungi ebivudde mu ggendo ly'abadde atindizze jjukira nti nno gye buvuddeko General Muhoozi Kainerugaba yagenda n'ayisa statement ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti agenda kukwata ka Bobby naawe bonna abamusupporting abamuli emabega abo bonna ba foreigners newankubadde Kainerugaba yabyogereyo byonna tebyayinula oba tebyalemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga atindiga eggendo ng'agenda mu foreigners okubaamu ne discussion yaabwe gye bakola kakati olunaku olw'eggulo ba meetings ne bengeejinga ku British Parliament era Bobi Wine Ssenyonyi saako ne Rubongoya bagamba nti bafunyeemu ebibala nkuyanja ebitagambika. Bobi Wine mu kuengejinga ne bafolo MPs be Ibrahim Ssenyonyi saako ne David Rubongoya bagenze maaso n'otunyumiza bibabaddeko era n'olugendo eri ku British Parliament. Bobi Wine agamba we yabadde asinza ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'asharinga amawulire ne information gye yafunye eyo we babadde nga bengeejinze ku British Parliament nti baafunye ebirungi ebitagambika mu kukwatagana n'abakungu ku British Parliament. Okusinziira agamba ku visiti yaabwe agamba nti nno ye talina kyatuma awulira ali mu mativu ne discussion gye baafunye era n'agamba nti muyina okukimanya step esooka mu kaseera mu kugenda ne mu effort okugenda okulaba nga bakyusa ebyobufuzi political change. Meeting eno yabadde ku British Parliament yabadde egendereddwamu okubanga leader of opposition ono baengaginga ne cable officers eri ku British Parliament okusobola okulaba nga bawayaamu ne current political situation embeera y'ebyobufuzi egenda mu maaso mu ggwanga Uganda wakati mu kukubibwa wakati mu kutuntuzibwa era visiti eno yalabiddwako nga opportunity egenda okuba nga eyongera amaanyi okunyweza enkolagana eno eya international partner era n'okuraisinga awareness eri ensonga zonna ezigenda mu maaso n'okwogerebwako ku bannayuganda omussa ebitongole ebya human rights democracy okubanga naye afiibwako mu ggwanga lyattu Uganda saako n'okukola governance reforms mu ggwanga Uganda. Bobi Wine olugonde lwe lwegattiddwako ebifaananyi obiraga engeri gye yabaddemu ng'agenza okukyalira British omwabadde Ssenyonyi Rubongoya wano we balabiddwako nga bengejinga mu discussion
ne bannamateeka mu British ab'enjawulo. Ebifaananyi nno biraga seriousness ne meeting nga yabadde ne ba Uganda delegations okusigala nga bakola nga banyweza political freedom n'okukola reforms okubanga bazikomyawo ewaka. Era Bobi Wine yagamba okusinziira ku discussion gye baafunye alaba nga maaso eyo bagenda kubeerawo change mu nkyukakyuka ku mayengo g'ebyobufuzi wajja kubaawo ekikyukakyuka era geyongedde maaso n'okugumya bannayuganda n'abawagizi b'ekibiina kya National Platform tebaggwa mu maanyi basige nga balina essuubi basige nga tebatunda myoyo gyabwe basige nga bali focused ku ekyo kibateekeddwa okuba nga bakola. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuuliza ebali kwekumira ku mayingo gano gwe naggamye yagala otweyungako kirya wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano. Mbagala nnyo mbagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba nga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase
gwe mukwano gwange ali eyampuliza nentumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebasenga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga mbagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga